Lwaki bazzukulu mbakotogera? Buli anjagala nange nzija kumuwa kacaayi enkya. Mukeere bukeezi mu ofiisi yange naye mwanguwako kaliisoliiso n'atabasanga. Kaliisoliiso ly'erinnya lye baali batuumye omukulu w'essomero. Munnange, obutakulwisaayo, abaana bano kwolwo baakeera Nawankya nga beekuba ofeese. Ne Pawulo teyalutumira mwana. Ye nno musajja w'abandi yali alowooza nti jjajja yali agenda mpozzi kubawa bigago. Naye kyamubuukako okulaba nti yali ababbira bibuuzo ebya mmooko. Kino Pawulo kyamugya enviiri ku mutwe. Yali akutte bulungi amateeka 10. Tobbanga liryali erimu ku mateeka gano. Abaana abalala bonna bo beekola gwa walugabi. Naye Pawulo yagaana okubba ebibuuzo. Ebyaba mu bibuuzo okugenda okutimbibwa nga Pawulo yakoobedde. Era alipoota eyamuwandiikibwako yali mbi ddala. Mbwe yali addiridde nnyo ate nga banne bonna beeyongedde mu maaso. Kata agobe mu ssomero, kyokka olw'okuba nti yali musajja mujagujagu baamusonyiwa, wabula heedimasita n'amuyisaako ow'embuya nga bw'amulangira obuseruseru. Kyokka eky'omukisa omulungi, ebibuuzo byennyini bwe byatuuka Pawulo yabikola bulungi nnyo. Era okugenda okudda nga yasinze mu Luzungu ne mu kubala ne mu byafaayo. Gavumenti nayo kye yakola kwe kumumeggulirako sikaala okugenda e Bungereza okweyongera okubanguka. Munnange nga Pawulo kiri muttu atandika kweteekerateekera lugendo lwa mu bbanga. Mwebale kuwuliriza katundu kaffe kano akasooka, aye tusisinkane mu katundu akookubiri.